Talk and Talk Show Namutebi edition. Bwe mmala okugamba ndi nsaba onsonyiwe saategedde nti mbadde mukyamu naye nsaba onsonyiwe n'onsonyiwa bano otansonyiwa nze wemba mmaze okwenenyeza ne nnyonnyola ne mungu wange bannejjeeredde gwe bwaddamu okyogerako liba lifuuse na zambi kitamwa abamu ku bantu b'engendo singa okusiima ye Talk and Talk Show team. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. MP bamubyeko essimu mu State House. Wiki eno gye tugenze maaso n'okuba nti tugenda maaso n'okuba nga tukuba amabega MP wa Awadde County omukulu amanyiddwa nga Bernard Kirya Sekyanzi yagenze maaso n'okuba nti awuniikiriza abatuuze ba constituency gyagenda maaso n'okuba nti avaamu ku lunaku olwokuna oyagambye nti n'essimu ye bagenda maaso n'okuba nga bagibbira mu State House mu meeting emu gye bagenda maaso n'okuba nti batuuza. Bino nno byabadde mu kyalo oba ekyalo ky'e Nakayooza bayitayo Lwabiyata sub county Nakasongola district. Omukulu oyo Sekyanzi oyagambye nti nno yabadde ne Lands Minister by the way omukulu Sam Mayanja ngagenda maaso n'okuba nti ayogera n'abatuuze n'agamba nti nno obumu ku bujulizi bwebyo byadagenda maaso n'okuba nti akuŋŋaanya ebikwatagana n'ettaka byali mu ssimu eno kakana nga bageze maaso n'okubanga bagibbira mu State House side eyo. Ate era mu wiiki yemu waliwo omukyala yagenze maaso n'okubanga alabwako ng'agenda maaso n'okubanga awuttula omusirikale. Abasirikale bano aba traffic. Omukyala oyo n'amanyiddwa nga Mase Timbitwire Bashisha yagenze maaso n'okuba nti yagombebwamu obwala omusango gwa assaulting a traffic police officer. Kati tetumanyi Mase oyageze maaso n'okubanga akwatibwa olw'okuba nti yakubye omusirikale bwe yatuuse mu coolers biki ebyageze maaso n'okubanga bituuka n'omuto ekyakiramuza bwenkanya. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu gwe tuli onako olwaleero ndi musanyufu nti kanso nze mulina agenda kubabuuzaako ebigambo tujja kubigamba babuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza bakadde bange mikwano gyaffe Bannayuganda wane waka nabali ebweru w'eggwanga oba emitala w'amayanja. Nze ndi muzzukulu wa Gabunga Namutebi Sumaiya. Yemu abatalya mamba amazzi munyo. Muzzukulu wa Gabunga. Ndi musanyufu okubeera wano okubanga nange nina eddoboozi ettono lyengatako ku bintu ebimu. Ne leero nkomyewo tuwayeemu. Nolwankubadde nze sikyalina platform. Ndi omugobe official. Kale omugobe nze mulina olunaku olwaleero ne wano si mugobe. Wano tukwaniriza nti oli waka mu mbeera mu bayindala. Kale bwe tugenda maaso n'okuba nti tutunuulira ezimu ku nsonga ezigenze maaso n'okuba nga zitambula wiiki eno tujja kutunuulira nnyo ensonga eno olw'ensonga nti oli mukyala osanga gojja tuwa sayidi yo ng'omukyala at the same time ekirungi nti ogenda maaso n'okuba nti opracticing amateeka era tuyinza okufunako ko sayidi eyo mu buufu obufaananako bwe butyo. Twabadde n'emboozi oba story ya Hajji ne Hajji. Hajji ne Hajji bagenze maaso n'okuba nti nno beetikka wiiki namba. Hajji Zuula yagenda maaso n'okuba nti avaayo mu maziga amangi nannyonnyola public nti nno omwami we Hajji yali agenze maaso n'okuba nti akozesa muwala we ow'emyaka 14 mu bikolwa eby'omukwano ekitegeeza yagenda maaso okuba nti amukabasanya oba omwana ono n'amutuusaako ebikolwa ebyo eby'ensonyi nga teyeeyagalidde mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula events nga bwe zigenze unfolding twagenda maaso n'okuba nti tunakuwalira nnyo Hajji olw'embeera y'ennaku gye yali ayitamu era mu maziga mwe yali. Wabula ate ebintu bwe bize bitambula tulina bingi bye tugenze maaso n'okuba nga tulaba. Lwakuba abalabye Hajji abamu bagamba nti buno bwandibwa obukodyo nga Hajji ayina byabadde ayisaawo era bwe tuba nga tuli ku issue eyo ddala abakyala waliwo we batera okuba nti bakozesa butricks obw'enjawulo wano na wali okubaako bye baggusa
nga n'omusajja ayinza tetugamba nti omusajja talina musango naye nti abakyala basobola okubaako bwe bakozesa ku maziga gaabwe wano na wali ne gakolanga karense tutandikira awo bismillah katonda mpwe obuvumu okwogera ku nsonga eno nga siri emotional sigale nga ndi very very logical nga toyogera ng'omukyala nga bana ebirowoozo byange ne public ekisookera ddala nga munnamateeka yenna ensonga yonna wejja mu mbuga z'amateeka mu courts of law tokkirizibwa kuddamu gidiscussingako abantu ekintu kino bakitwala nti kitono nekyonoonya emisango miyitirivu nnyo as a lawyer my first duty is to court therefore now that there is a course of justice eyatandikiddwa oba olugendo olw'okulaba ng'omusango guno oba ekintu kino kibeera resolved mu mateeka for the respect and the duty I am bound before the court I'm not going to interfere with the court process togenda kuyita mu side y'amateeka directing proceeding weyandibadde mu court kino ebintu bino njagala abantu tubeeko ekyo tuyigamu waliwo kye bayita course ekintu ekiba kitandise tulina procedures and mechanism kyabuswavu era oba onotunulira emikutu gino gyonna teri muntu yenna nga munnamateeka ng'akiriko akidiscussinga because we are duty bound not to okitegeera ebintu by'oyinza okwogera biyinza okutataaganya proceeding ya court ndabye abantu bangi nga batambula banoonya family members noono abantu bano bali mu kuswaggulayo abantu bandibadde ba witness newe mujja ne muleeta ate ekyandiyogeddwa mu kooti mu public okitegeera muba mwewadde omulimu gwaki gwa kooti abantu amu bagenda kuba intimidated nogenda mu kooti okuwa obujulizi abandisobodde okitegeera so kooti yateekawo eri ekkubo naye nange ensonga yebezze mu kooti tubeemu n'obwesigwa tugyesige nti esobola okumaliriza zaki amaanyi ga kooti gagende mu maaso n'okuba gakola yes therefore I am not going to interfere so as per that ekirungi suspect as per now ali muki mukomera abantu abali mu kunoonya family member gwe tuwe kino ebbaluwa z'eddwaliro zagambye zitya in the wrong run you might not get what you want because you are tainting with evidence esekeza buli ali mu kunoonya family member yenna ali mu kugezaako kutataaganya musango gwonna kyangu nnyo omuntu okujja mu media naati okujja mu kooti kyangu nnyo omuntu okuwa statement mawulire n'agikyusa they retract their statements as fast as possible okitegeera so nze in that angle nsaba munzikirize ensonga eri mu kooti neesiga kooti na buli kyonna era ndi mukakafu nti obwenkanya bugenda kukola ki kulabika kye ng'omukyala nvumirira ne sekuvumirira yenna abantu bonna basedduvutto abantu bannakigwanyizi abaami abakabasanya abakyala n'abaana nkivumirira ne sekuvumirira yenna era singa omukono gwa kooti gunaakulondayo bane gukusunsulayo ekibonerezo ekikakali kirinze ggwe nsaasira baganda bange abakyala abawala abatuusiddwako ebikolwa bino bakyala bangi bayita mu bintu nga basirifu mbasaasira ng'okoseddwa ebyaddala ate abantu abamu ne bavayo ne babisaagiramu tusaba mufuna obuvumu mwekubira enduulu ate mube n'okukkiriza nti kooti erina obuyinza okugonjoola ensonga ezo zonna kakati ekyo weba kiba kiwedde temunsuubira okudiscussinga kino kituukawo kitya na kitya you're not going to discuss the person of two I will not discuss any individual yes I don't discuss people kakati mbuziddwa ekibuuzo abakyala bukulu pyaki oba bukodyo ki bwe mukozesa banange tuli mu nsi eyonoonese bino ebigambo byengenda okwogera olwaleero tebigenda kutambula oba kusaasaananga ebirala ku lw'ensonga byansa
abantu ebintu emu babifuula business wano mu Uganda. Amaziga g'abantu ganyumira abalala. Okitegeera? Abantu abamu banafu nnyo tebakola. Mu Luganda bakiyita bangala obunani. Bagala bansanga biwedde. So they have resorted to all perversive ways of earning and getting money. And this has not excluded male or female. Bami n'abakyala. Therefore, Namutebi Sumaya azze okubaako kyagatta ku baami. Olwaleero ndi kusayidi y'abaami nnyo. Mpulira bibyo. Lwaki ndi ku baami? Ebbanga lyempangadde mu bulamu bwange. Ndwawo okusanga omusajja ali ku kkubo ng'asabiriza n'omwana. Ng'akutta omwana bw'ati. Asabiriza obuyambi. Okitegeera? Naye lwaki bamaama bakikozesa? It's an art to attract empathy and sympathy. Abakazi bakikozesa kunoonya kusaasirwa. Yes. Kubanga atuula n'agamba kaakati bwe naaba n'akaana kabeera we kakolola we kanyiza. Bwe kakaaba we kanyiza. Kana babuleeta nga n'ogamba kaakati already this is child abuse. Okalese mu mpewo. Okitegeera? Asiiga ekifaananyi kye tuyambibwa. Banfunisa olubuto ne bansuulawo. Abasajja bangi bali mu bulamu nga bwannaku bwakwennyamira nga kyo tekyogerwako. Ebitongole bingi ebitondeddwawo si wano wokka mu maama Uganda, mu nsi yonna nga byadvocatingira oba nga bisitula eddoboozi ly'omukyala. Bitongole bimeka ebitondeddwawo nga bidduukirira omwami. Ebintu bino ebya feminism, in one way or another, they are being abused bikozesebwa ate okutulugunya omuntu omulala. Basibo ne banyabo mu Uganda oba mu society tulina kubeera mu fembi. A man and a woman. Mwami na mchala. That we cannot do away with. Okitegeera? Abasajja bameka afuna obutakanya n'omukyala n'agenda kwero si ensonga gye zitandikira n'awulirizibwa. Era bamugamba omukyala asooka jje. Bw'avaawo ne bamukulubusa paka ku poliisi. Ku poliisi wajja basooka ne bamugamba engatto jjamu n'omusipi wali esaati eveeko omwami nga abakyala atudde wali bwanyiziira bwakaaba. Okitegeera? Kino kikola ki? It crowds judgment. Abakazi bakozesezza obujogoli tricks bungi okubba abasajja. Let's be very cautious about this thing. Tusindika abasajja to become vegetables or very vulnerable. Abasajja basirikidde ebintu mu bifuba tewali gye babyogera. Bakutuka bukutusi. Okitegeera? Ebibiina ne bitondebwawo ffe tulwanirira ddembe ly'abakazi. Wava ku poliisi ngadduka mu kitongole ky'abakyala osanga pano y'abakazi 15 nga balinga Namutebi tebasiba nviiri. Taina make up mu malirivu. Mukambwe bwati atuna n'ogamba subhanallah. Okitegeera? So abasajja n'ayingira mu room ng'olwedde ali chained bamukejinze. Abakazi bano bagenda mu bitongole bino they brief na nnyonnyola kakati ajja anti kakati mukujja mumunyige kakati and there are people abali profession but they also act funny. Bagenda ku emotions zaabwe kubayimirira. Abamu ne akyetekamu nagasinga nze mbadde omukyalo ono. They own the story. Ne buli kimu ne bakikkiriza kyabagamba. Those who fail to own the story namugamba kakati nze ngenda kulwana naye kirungi nabo bakimanyi ojja kutugabana tutya. It's a business. Wetumusuuza. Okitegeera? Kakati tugenzo omusajja azze ku poliisi omusipi guvuddemu engatto wali ne saati wali. Naye nga buze mu negotiation era bamubwandikira ku poliisi bamugamba jangu tuteesiganya. Mu magezi go ebe ekyali nteeseganya. Ate ebe ekyali nteeseganya. Does that look like someone is there to listen? Not at all. They are there to crucify. Naye nga tebagaye mujje tuteeseganye. Now to worsen the situation bwagenda mu bino ebitongole
ne bamunnyonnyola kakati olaba ssebo mwami Shadadi tubadde tuteesa ensonga zino tulemezi wanvuya bano baana bo era nze ntera nnyo abantu abajja nga banyinnyonnyola ebyo ebibuuzo anti bano baana be nze olukimala nga nkubuza gwe si babo yabazaalo abaana babeera b'abantu bameka babiri mama neki ne taata gwogeno kimalayo nti abaana ba musajja nga nkubuza ye yabasindika abaana bammwe muleba yaliyo abakazi they disown that nazanyeyo kadi omusajja tampa buyambi bino ebintu byenjogerako tebiriiko level ku parliament y'eggwanga abakazi bajja n'abaana nga balengejja nabo mpaka ku parliament speaker n'abazza mu kaluulu it is that bad okuwooyawooya on Friday nabadde ku mulimu gwange gyempeereza mukwano koligi wange gwenkola naye najja ng'akankana nga buzibu ki nga ebirowoozo bigenda mu aby'omutima najja n'aroolinga entebe n'atunula ku kisenge ng'afa we were concerned tumubuuza kiki buzibu ki na mu kifo ky'okwogera n'agamba naye abakazi ng'awulira afa gwa ng'agenda ne mubuuza what is the problem n'agamba mumanyi sente ze tufuna nfuna akakadde kamu nsula mu nyumba ya mitwalo 3 wasigala nsanvu nina abaana 4 omukazi ayagala abaana muno omukulu asomera mu kakadde addako wansanvu addako wa 5 omuntu amutudde mukamu y'ekitundu kani ng'omuto yamupakudde n'amutwala tewe ebbeeyi okusinga ne bana abadde bank slip wenkomye otegeera ne mubuuza temwatuula kumanya mwana asome atya ovunaanyizibwa bolooza tewabula gajja addidde nangamba nkubulire olutalo lubadde ewaka nga sinnajja omukazi akoye ennyumba y'emitwalo ameka asatu emuswala ayagala yansanvu kale naye nga salale tugifunye salale tuli kukameka kamu kebaagala okukolerako biri byonna birwa gibulidde nene nzibu y'omukazi amaze ogitondawo n'agimwambaza oba oyagala oba toyagala kati omusajja avudde ewaka bw'atyo najja ku mulimu I kid you not that person cannot execute not at all therefore bino ebintu bye tuyitamu bwe biti men are becoming vulnerable abasajja batuuse kussa nga ekijja bwakitwala tebayina bwogerero mwateekawo banaawulira batya omusajja takaaba banandaba batya nze singa naye musajja singa nkaaba era nze njagala Eddy Musuuza Eddy Kenzo lwakukaaba kuba bw'okaaba tologa bw'okaaba ekintu okifulumya okakkana naye gwe nga tolabika nga muntu mukaabi kakati some of us were raised kowa amanyi mangi fe abamu kuffe ensi tutobyeko mwaguma kakati ebyo ebizibu parliamentarian abisanga pulida abisanga dokita abisanga nowa boda byoda byalimu omulimi byakolaki nasemberayo ddala abasajja abazimbye amayumba gaabwe these are facts abasajja abazimbye ebintu byabwe ne bategeka okuva ku myaka 18 mpaka at 40 omukazi najja n'agamba wano waffe era okumanya waffe tugabanawo agamba ennyumba yaffe bwe bagenda mu buno obukiiko omusajja bamuzza ebbali kkiriza musayininge w'omuwaana ofiirwaki these are things people are convincing people to sign ng'omusajja eva tebaayo kuteerayo kabega kizibu kubanga omusajja ne wajjo kinyumyako ne basajja banne bamugamba oba wandikkiriza ne kitawanvuwa kuba gye biraga tulaba bigenda babikamba kakati nza wembuuza kiwanvuwa mpakawa nze njagala nnyo owanvuya ekintu tugende gye kigenda oshegera I normally tell men that wave will pass kijja ku it is okay tugende nakyo tugende gye kiwanvuye abakazi basitula abaana these are facts basajja mmwe muveeyo muwogere bino fe tetulina platform teri TV na radio ina budde bwaffe because bagenda gamba bato oyo abyogerako muto tanyumye tatwala content agamba tanyumye naye ati kyokolabe olaba wano wogambe nti nno
tuleke kiwanvuwe kigende paka gye kigende obumanyi gwe kennyini wagambye nti omusajja ayingira nga pano y'abakazi 15 so bw'okireka ne kiwanvuwa buli omukyala jadda ye bamuterawo bubega oba okategeera buli wadda asanga bayambi ffe tulina baganda baffe abalenzi tulina ba anko baffe bino we tutabyogereko fena kigenda mala kitulye. Every family has that woman who acts funny. Every family very funny basenga every family has that woman yajja okukimu abanga yakola omudala mu obwino ate nga tasuubira nti kakatale kajja kujja era abeera waawo ng'akumiddewo bugagga bwe byashuwa. To make matters worse, ba HR bagenda kuva bawo obujulizi because this nze gyenkola bakazi babiri bakajja omukazi mu malirivu ajja ku mulimu jojje nusu n'asaba bakugobe nga ze n'akana tatuwa buyambi sasalidde kuba nammwe. These are facts. Basajja mmwe mwogere. Amukazi ajja n'omwana n'atuuka mu maaso ga HR n'agamba nze obuzibu bwe nninamu nga naawe bw'olaba obuzibu obutuufu tebwandibadde bw'amaanyi naye nze gye yatadde omwana okumujjanjabira saagalayo nga alina insurance card twala omwana mu ddwaliro lino bwe liri n'agamba St. Francis tejja kukola baba jjanjabirwe nakasero bafaanana batya nga ye reason omukazi gyawadde ng'atagiyimiriddeko. Ba HR bali mu kudiringa n'ebintu ku mulimu n'ebiri person. Every HR in an organization are handling ebyo bibiri era they are trained so proper nti amanyi tukati ono omukazi byazze bino agala kubo kakati I have to stand in by for a colleague not to lose a job but to stay principled. No harmonizinga ogenda sanga ba HR nga bafuuse basenga awoffice basenga ne bakojja abasajja bali mu masuti tubakweka mukazi wali ku gate nanga naye bannange nankabirwa neteeraze naye nankabirwa oshegera yes omukazi afumbirwa nava mu bufumbo bwa mubiru kankozese muganda nge tajja nyiga nayingira obufumbo bwa ntambi okitegeera n'entambi tajja kunyiga nayima mu bufumbo bwa ntambi olwokuba yazaala mu mubiru nakuba essimu nagamba mubiru kakati ndowooza ogenda kukyusaamu omwana ono ogenda musasuliranga n'ennyumba gy'anaasula nga yerabidde omwana azaalibwa abantu bameka abasajja bali mu kusasulira abaana ennyumba naye ng'omukazi ali mu bufumbo bulala kuganga asasulira eno gy'abeera nga buli mwezi ateekako nti renti w'omwana emitwalo 3 because watachikole bijja wambuwa still ate oba bigenda kuwanvuwa. Abasajja balina omugwa mu bulago abakazi batutta abaana mu masomero ne twajjira olumbe lwa WhatsApp tulina groups abakazi ze babeeramu omukazi waliwo group ze bayita the great 8 the great 10 kaba kabondo k'abakazi bannasoma naye kuva ku P4 paka P7 nasoma naye paka mu senior 4 bujebuli. If you have noticed, women are always on their phones attending to those groups engaging era ogenda omubuuza nga byonna ali up to date. Mu great 8 twasazeewo tutwala abaana baffe mu ssomero erya $1.5 level y'ekinana twavuddewo level yo twavuddewo ensimbi zaavuddewo nazeezo batudde n'emitwe emikalu basazeewo bwe bamala osalawo bakitwalirawa nga baddayo bateeka pressure ku baami men because batyo kiwanvuya they are vulnerable they concede. Kakati be basajja abosanga mu parking slots ngali ati nga ayiritira teyebaka kati yebakira mu parking wafunidde ku mirembe. If you have wemba mu following ebintu bino abantu bebalaga nti ono akutukidde mu motoka basajja kizibu nnyo laba abakyala sibalabyeko n'abakazi bakutuka bati njagala tubeere kati nga tugoberera patterns. Omusajja anoonya bwe yeebaka naga kangende nebake mu motoka mpumule ku muntu ono abasajja bati okudde ewaka. There are so many problems, you people, there are so many problems that are so core. You are kati wale agenda okwebuuza kale obyogeddeko kati tukoze tutya. Yes, let's create awareness. Let people know that we are cautious. Ntitumanyi you men, we are with you. Okitegeera I might not do much if I don't have your support. Yes,
abakazi bangi baganda ababwe bali mu bintu bino babikoye bamama bangi batabani ababwe bali mu bintu bino babikoze ki babikoye. It's just a clique of small women that we need to caution. Tubalabule abakazi abasumbuwa abantu noloza bangi temuwira nakakadde mu Uganda babeerawo just like nemo this. butono bwawe bali bulala. Now we are going to be very cautious. Yes. This information when efuluma men are going to come out and testify. Yep. Men are willing tijanguzo olabe agali ya makagange. Omusajja de bakyalaga mirimu je ati 60 amazo okuretiringa musajja watu omukazi atwale ennyumba ye Makindye nayitamu mpaka Mubende musajja watu ali ku farm ne bamuza mu kyalo. Yes, the minute omusajja wa retiringa bwati omukazi nga nayenza sekijoba nakulabirawo nga tojja kubaamu magezi. What do you bring on the table? Ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo. Now I'm still analyzing the things women are doing to men. Yes. Abasajja banyuka ku mirimu saawa 10 eziri standard oba 11. Most men go to gym. Tebagendayo kola bunyama. You will testify. Agendayo kuwumula. Obwongo ku refresh your mind. Kanetegeke wenasangira namatovu nga nzikakkanye. Nga byakola tebikyanjibula ttama. Nagamba nze singana namatovu saawa 2. Tuyombe mberewo paka mukaga nga tetunnebaka. Nedda. Namatovu ajjukira nekibyamunyiza ku mbaga. Byonna nabituuma essaawa eyo. Yes. Abasajja omukazi akeera ku makya n'afuna agenda ye. Now these are the dreams, the fantasies they have. Abeera awo n'agamba my dream wedding is this. Kakati dream wedding eyo dream trip tayina yadde 10 ku mbaga. Abakazi bali mukozesa abasajja embaga kumenyawo bisirani byewaka. Fe waffe tuyina ekikwa. Kwegajje ekikwa kye n'akikuleetako. Naganze wootampasa nina okukola omukolo ekyo kiveewo. Oyagala toyagala. Kati natandika okulejjalejja n'omukolo. Abantu ne bakubuuza ebintu bino otandise byogerako kati. What is the problem? Tova we HR wogendako mu accounts oberaawo. Oyagala advance nefuka advance. Ne babuuza mutyaba buzibu kiboolina. Anti kakati badde ndaba nange nga bwe mulaba. Jaga fuka msajja avunaanyizibwa. Explanation zotayina because you are not ready. Tokirimu wali wakikuteekamu. Olumaliriza ofunye loan mu ssako ne mu banka. Nokola embaga. Kati size zine embaga nti dika aba milioni 5 na kwambuka. Ate juice tetumina munafi wano mawulire. Yafuna gondi, yafuna salary loan. Omukyala ate yamalayo n'emyezi 2 baga mukolo waggwa wayita mwezi gumu kati naku zino yabadde amulwanira ne sekulwana ine naye ng'omukyala yayitamu wamala bulungi okukola embaga bagenze bakoze ebijolobero kati musajja atwalina loan ya milioni ameka 5 atuuza mukyala yanga kati baby omanyi tusetinge tetusooka kuzaala tusooke tukolemu emyaka 2-3 nenfune no tusooke tusalemu loan eno tukendeezeemu. Mukazi nga mugamba kakati obuzibu bwe nnina nze nalayira ku mbaga yange nogende Dubai honeymoon na kyesuubiza mbaawo ntya nga sigenze Dubai kale twajjirwa Dubai namugamba bebe we will spend roughly 15 million or 10 ate nga tulina atanuka I don't think tukyetaaga kati namugamba mukwano I'll crush you if we don't go. Nze nzira ye waffe. Fabe ngabi. Kakati onagamba okengeri gyoli owengabi. Ngeta kutwala. Nagenda mba boys. Najja nagamba sharo omusoko nfundire yo obusatu. Rajabu mpayo obubiri. Najjanga kunganya sente. Nazikunganya namugamba kati baby kyendabye. You go to Dubai to fulfill that fantasy because of love. Wegenda spend there 2 weeks zekangate bonodira tutujatandikira ngebintu bitalinga abakazi bagenze kwane munu bokka it is on record ebahane munu biri Kampala wano. That is frustration at the core. Embaga ya loan honeymoon ya loan ne tuyingira omuzigo gwaffe. Sawa ya sasura rent. Tuina WhatsApp group ziri ze nakugambye. Mulimu WhatsApp group ze bagamba
fe abakazi aberu mu kikuubo nga betwala speed nga WhatsApp group yaggwa ekibagatta aberu mu kikuubo fe abakazi abasinga obubina e Kampala naye nga WhatsApp group weeri qualification yo jingira kabina nyash chokka fe abakazi basingle mothers nayo tuli wano groups ba retired single mothers we are the retired nenga ate batwala abasajja akanajinaji babi kakati muganda wange ngodda kati bano retired nga bamugamba obeera otya naawe ye katooke wabeera omwana w'omuntu mugende najjeera tugere mu maaso okitegeera toko ye mujjeyo omukulu tugere mu maaso kakati nga baguba mpaka najjeera muki mu apartment tugende mu kizungu. A man is father being frustrated bamutwala kaguddeyo tukyali ku paycheck eya 1 point something or 2 no other source of income ayina loan kati abakazi ne batukumira mweyo rango netufunayo group za baby shower ezo WhatsApp group zonna because I'm a woman these things are real. Baby shower tondaga baby shower nebeera waawo bakuza olubuto okuva ku nnakweza walukakasiza waliwo ne revealing party waliwo ne sexy revealing party. It's a boy, it's a girl. I kid you not, eyo finance teba yaffe bakazi ne ate abasajja nga tebabawo ku eyo party eyo biru fe tugitransferinga butransferinzi timukibi kima nze nino kikola ninokola baby simanyi bayifaananyi bayita baby booth okitaki kati katonda akuveeko ng'omukazi yava kiboga ab'ekibogo n'abaddawo ajja kye bayita urban excitement to the core buli kyonna ekiri e Kampala buli kyawulira ewa neighbor omukazi abeeraawo ng'alina essimu iPhone 16 yakafuluma tugeze abadde na 14 16 ne bagita nagamba baby mundaba yange y'ebintu musajja nalina tekino baby I need to advance namubuuza baby essimu ya miliyoni 8 neno yennyini togikozaako yadde hafu oli ku ya 6 kati ogenda ku ya 8 okwanondekaamu namugamba baby this is a trend. It's the anything nino gironchinga. Don't worry. Tebampitako. Don't worry. We shall swap mpayo. Bubiri. Nze ntwale eno n'obumeka. N'obubiri. Kakati wajjana amenyera bakowa n'atumenya bakowa kazi. Atwale eno n'omusaala. Kati father drama ebyo byonna tubiyiseemu kulaze courtship. Awo omukazi akumenya. Abakazi they are so hard nti abika nnyina. Omukazi abika senga we ngali serious nga tatemeza salamu alaykum najib wa alaykum salamu wa rahmatullah oli otya mukwano ndi bulungi za dunia eno bise mu bintu ankubye omuggo senga teyande kikoze rero tichichi senga akutusa sent agena kigamba abasajja bameka basatu bana nga buli musajja amagala mu 15 okusinzira ku nfuna ye oyo si mufumbo bano bandi mu courtship men are facilitating things that are ought not to be facilitated. To zero down all that abasajja abasinza okusanga ebizibu men we are aware we take notice take heart Namutebi knows these things and more. Yep. Bwe tunaafuna platform tugenda kwogera ebintu bino okwecca naye abasajja tebaagala kubyogera nze nja bibogerera ogenda kunkubira bukubizi simu ompa olugero lonzigyendu hearing abasajja tebaagala abasajja munkubire simu mutubuulire we bakubbira gwe babakubba save the next generation taasa mutabaniwo the more this information will come out the more the public will be awakened the more sensitive your issues will be handled. Yep. I pray okitegeera yep. Omusajja akeera n'awasa omukazi nagamba ono gwe ngenda okubeera naye nazaala mugundi owewaka amunyiga ne gwe bazaalamu amunyiga gwe batali wamu omusajja adde ewaka ng'akooye ng'ayagala kwebaka
Nalubega namuzukusa sawa 6 kitundu anze mukibizuka nyombe maleyo notulo tumbuzo oli wano webakiriza omwavu yebaka gwe tolooto oli mukulogoota nava wano zukuka nyombe omukazi anoonye engeri yonna gyagenda okuyombesaamu omukazi azukuka najjawo sabbuuni ng'akimanyi ogenda keera kunaaba n'amugjawo kitero kya just kunoonya wetusimbulira kati omusajja atali mugezi bw'azuukuka n'alaba nga tewaliwo sabbuuni agenda kubaluka omugezi omanyi kyakola nga yakoowa omukazi agamba kati I need peace akwata bukwasa mu kabaketi ka nnomi nemansirako nadduka nga nanaabira ku mulimu nze sigenda kwatikana ki namukazi era obasanga beewaana fe ab'engabi okitegeera ab'engabi leero nno bali bulala tugende mu maaso nze ninako omusajja wano yagwe n'aba nsulika ngenda kukabalaga akantu kange yaŋŋamba yawasa omukazi w'engabi naye alinga alina omulalu nze ndi wangabi mukwano eradde kamba kiikirire totuli bulungi naye ligatire esiwemu kakati olina experience yembine abengabi owengabi yakola sirina wangabi naye waliwo ambulidde emboozi nga nalubega yamutwala kagudde nawasa nalubega naye ninga yawasa omulalu ewaka kyabengabi mboogerera tetuli bangu ekyo kyo nkimanyi nze nkimanyi nejjeredde twabewenga byanvuma tugende mu maaso ekyo nabo bakimanyi so ebyo byonna mbikulaga nti abakazi bateekawo embeera yonna ey'okunyigiriza omusajja to make matters worse oba okwongera okusajjula ekiwundu abakazi baba n'obugurupu omukazi aba ne kagurupu omusajja ayita mugina emitendera omukazi aba n'akagurupu ka mikwano gye tekawoneka n'abeera n'akagurupu k'abako nga bajja kuvuma baganda be ba sisters bamaama the in-laws nazaala bagenda otuuka ku levo ya ssenga nga kiri bulala bano bonna emiteeko 5 olina obbayitamu okitegedde buli omu akwatako era olukwata ku mukazi nga gamba njagamba ababa wange Jimmy tayagala nonsense oli Jimmy habati yakulazeeko okitegeera oba okyali ku muko nagamba ebyo nno byokaaba mutebiri sinnafuna budde kukubira ku Namutebi okitegeera oba tonnawewera ku Namutebi maama Nazala yakubira mutabani biki byempulira naye gwe tebaawo bwogerero mumbulire ko olunaku omusajja aloopa wani mumbulire ko olunaku mukiibi lwagamba Namutebi ngenda kuloopa ewa maama wange basajja mmwe lujja ddi mukiibi ddi lwanyumizaako kunaaba kiibi ti Namutebi oyo omulaba antwala era buli wosanga omusajja they are okay okitegeera men have lost touch into men can no longer express themselves obuza omusajja ku mulimu oba ewantu wonna hey how are you I normally make eye contacts with people when I'm greeting because I'm intentional about it imbuzo omuntu how are you I want you to feel that I am really concerned oliotya how was your night how have you been how is life in general people abasajja ga I'm okay me good nkankuweyo omutwalo they want to smear gawayi sijja kuswala omukazi ayinza okitwala obulala but for me for my colleagues I ask them are you really fine what seems to be the problem you look stressed how do we get this together nga tugenda maaso wakati byonna nga bigenda maaso sijja kukigeraageranya ku kino bakino bati abalabi bamanyi ebiseera bingi waliwo abakyala we beefuula ba victim bati nga mu reality baagala kutomeza ffe basajja nti omukyala akeera n'akusibako oguntu oba ekintu abantu ne bakikkiriza n'otuuka nga oyagala okukyejjako nga tosobola ne bikusobera how do men have to go about such scenarios nga tunaatera omaliriza ensonga eno kozi omukyala akeera nanga omusajja yakoze bwati na bwati bannange nojja nga toyina nabo otandika kwogera nga bonna yabakkirizisizza akabye ku maziga
oba ayinawo ne ku ngeri y'obujulizi bwonna obw'ekifere I don't know. Basewo ne bannyabo. Tulekeraawo ebintu byokkaaba. Nze era abantu abajja gyendi nga tuli mu mirimu. Nze okaaba n'omala okusirika ne mugamba wali we twakomye tuba tutandikira. Amaziga tusooke tugateeke. Okirungi okaabye. Okkakkanye. Era nze some people say oba omwana ono ayinamu omutima. Bakulabanga mutujju. Because let me tell you, people blackmail. Yep. And let me tell you, men are moved by tears. Abakazi bakiyiga. Nti abasajja amaziga gabakuba nnyo. Amaziga g'abakyala gabakuba nnyo. Nze nali ntuddeko mu taxi. Nze ntambulira mu taxi. Nga ngenda Masaka. Omukazi n'akaaba okuva e Busega paka Masaka. Nga kike nnyo. Nga tayagala kusasula taxi. Nga ensonga yeriki. Nga tayagala kusasula taxi ng'awoza afiiriddwa. Kinguddeko bubi. N'alinnya n'atandika n'asimbula. Tutuuka mu makati oli asaba bamuleete ssente ye n'akaaba. Era abasajja abali mu mmotoka ne basasula ssente. Naga wayi mumuleke. Kuba baakwatibwako. Okitegeera? Ne ngamba okay. Kitegeeza omukazi asobola otambula okuva wano mpaka Mbalala. Yeetaaga kutegeka maziga. Ayina kukaaba bukaabi kimala. Bannange we tutayogere ku bintu bino obufere buyitiridde. Okitegeera? Basebo ne bannyabo. Nze ngenda kubyogerako. Nja kubalaga obukodyo abakazi mwe babbira abasajja okwekutula. Yes. Akakodyo akasooka nina obukodyo 10. Bonna leero? Si leero. Tuweeko busatu. Bwe nagenda afuna we are trying our level best to find a platform to air these views. Yep. I know tuli mu kulwana era tujja kusaba kubiyambi bwammwe. Anawuliranga it is worth we come together for a cause. Yep. We need a platform ti Namutebi atuula ku platform n'atuwa ebintu bino. Yes. Okitegeera? If it's not for you for the future. Yep. Mwe basajjamu abayise mu bintu bino. MPs, RDCs, bichi omusajja atwala ku mukazi mu mmotoka n'agiparking omukazi n'akuba omulanga. Nti una abafuluma. That I have a story. Nze nina live stories. Njaka bagamba ogunaddako. We munabisanga nti bino biri useful ne mutu supporting. Tunadingana. Njabibawa. Yep. Trick number 1. Tutandikire kuki? Omwana mulwadde ndi mulwadde. Awo babiddewo abasajja okwekutula. Ne leero waliwo gwe bali mukubba. Enkya n'eggulu. Nti ndi mulwadde. N'agenda w'omusawo ne they connive. Olwaleero ngenda balaga experiment ono musawo bamubbye kati gwe munnyonnyodde munangamba ngenda kuwera bwerere bye batubbirako basawo ne banyawo munda anekana akanunze siri mulwadde sina kinnuma musawo yakantaddeko nzije mbalage nze nakusasa kama mwangu kusasira muntu sole nakusaasidde sirina kinnuma obwedda abakazi balengejja ne buno obuntu n'abaana Kono plasita taluma. Buli lwajja akakyusa. Sirina yadde we bali banfumiseeko. Obwedda ze nakulabe. Kuno kwotambulira n'osasula emitwalo 8. Ajja n'omwana n'akakono bwe bati. Abakyala gye tuli. Siribangako mulwadde. Nange nina obukodyo 10. Bakazi bannange kino kisuse. Amanyi oli mulwadde ekitenkanika. Kino kisuse munansonyiwa. Namwe abakazi abagamba basajja muli mu lubuto. Ako kakodyo namba 2 nako nja kanjula. Mukola muti ofuna ali olubuto ne mutesting omusulo nga gwasuzeeyo. Akutwala mu ddwaliro nga alina omusulo mu kasawo. Wagenda mu toyi gwaleeta. Gwaleeta mu kabakuli buno bwe babawa. Bagenda okuteekamu akuuma nga kye. Ngali positive nti ali lubuto. Nina 10. Taba na lubuto omusulo gwe gubeera olubuto. Omusulo gwe guli olubuto. Agusaba namukasa. Namukasa fuka wano. Nagusiba mu kakebe bwati bwechwe naga tugende wonna woyagala. Omusawo era lutuka mu wabukubika kebe nga bagenda mu manju. Bwave manju kumba ye mu. Men, it is a high time we take charge. Bagoyinga siroli. Oba bubiri. Ndeta ko okusatu oba nkomaawo bakyala. Tusembe nako okusatu. Okiregera? Bakazi mmwe bino ebintu byaddala. Byaddala. You are stressing men. Olumala okugamba nti ndi lubuto waba abadde abeera waka akunnyonnyolerawo sigenda kubeera lubuto waka
sijabeera lubuto ku lujje waffe. Most men are scared of that. Ngagamba bankupangisize. Ngaga tulujjemu. It is always women who initiate the abortion thing, if you have noticed. Because she knows she's aborting nothing. But taina lubuto, literally, lwajjamu. These things are taught. In fact, abatajjamu lubuto abajjamu ssente zo. Abajjamu ssente zo. Nakukuba biru ya kinana. N'omulabirira which says. Ndi wano wenzigiramu abukadde busha. Yes, tola tomulabako. Ate anaakulaga kyajjeemu. Abakazi abatambula ne banka slips 3 ako kakusatu. Mwana omu asomera ku ssomero banka slips 3. We know. Banaakuwona leero gwe. Ngenda basajja mmwe nze njagala kintu kimu. I need a platform and you people be ready. Tutambulire wamu. You're coming for them. You're coming I will for not them. come for anyone unless if I'm supported. Yeah. Because kati bino byenjogera mirimu gy'abantu. As we speak, I'm robbing someone. Okitegera? Era agamba omwana ali mu kukola ki? Ali mu ssente zaffe. Abakazi kano kaakuna. Ngenda kuba wa 10. Omukazi atabula chai. Amazzi amerere nagawa omwana. Mu bantu. Kakodyo kakuswaza. Kulabisa gwe. Yes, tata mwana. Nanga mumutwalire anti yamanyire okunywa omukalu. Ha. That manipulation. Mu bantu mwe. This is too much. I'm not taking it personal. I have made research. Nina baganda bange abalenzi. Nina ba anko bange. Nina mutabani wange. We need to be reasonable. Yes. If I don't say this, my son will fail a culprit. Ajazigwamu. Okitegera? We need to reconcile our positions. Fellow women, these women rights you are echoing every now and then, everywhere. Dembe ly'abakyala. Fete mutuwa tu platform kuba mukimanyi bino tugenda byogera. Fete musobola tuwa desks kutuula. Okitegera? Yep. People are going to call me. Kungamba, Namutebi, batobyogera, nawe oli mukazi. Gundi. Tonzijukiza nti ndi mukazi. Kuba gwe toli mukazi oyo. Nze siri mukazi oyo. Let's live by principles. Yep. Men, we need to learn to say no. Platforms abantu nga boogera ebizimba teri bantu baziinako budde. Basajja mmwe bye mukoleredde emyaka gyonna abakazi bagenda bitwala. Esaawa yonna. Mumwezingeko. Mumulowooza nti kino kizibu kya gundi. Ewo kijja. Yep. Oyo gw'otuziza mu benzi yoyo ajja. They are coming. These women are poachers. Basumbuyi banona. This is too much. I am not going against anyone. I'm not being personal. I'm being fair to the public. Yeah. Okitegera? Yeah. Women mukaabya obuziga mu buli ango. Olutuula ng'akaaba. Nze simanyi na lwaki mukaaba. Men, lwe munampagira ne mumpa support that I need. One, we need financial support. We need sponsors. Yep. We munaba muvuddeyo ne mugana Namutebi go. Katuyimirire naawe. Nja kujja mbakabiremu abakazi bakaaba batya nga tebamukubye. I'm going to do everything. Yeah. Ngenda bawo obukodi 10 olondemu ke bakubbiramu. Right. Bwe njagala ombulire wawe enkulimbye leero. Okitegedde? Yeah. I came here to expose these tricks. That and more. To come. Guys, I ask for your support. Those who have platforms, real platforms, Yeah. and you feel there is a need to address these things, please, bamasheyi, basumba, na bonna. Bino ebizibu bituuse mu basumba. Okufa obufi. Awakana. Genda wali ali wansi bwe watyawo ebwayisaawo. Awo watyawo woba obulira. Yeyoka. Wenaakumenyera ebitundu onaabimalayo. Gwa wakana nti abakazi mmere. Genda Kibuli. Onoonye. Bamaseeka kye bayitamu. Ebinaavaayo. Okitegeera? Bannange nsaba n'obuwembeefu. Yep. Neno information bweti tugisharinge tugezeeko. We need help. Yep. We have a generation of broken men. I want to appreciate Owekitiibwa Omwami Andrew Kyamagero for starting the cause. Yes.
I am depicting so many lessons from him. Yeah. I am taking this. I know people are going to crush me. You're taking on the challenge. But it is okay. Men, we need sponsors, we need help. Yep. I don't have cameras, I don't have a YouTube channel. Byonna Mr. Bean yagimpadde, but anagimpa. Mumpe obuyambi nkole ya. Mr. Bean tanakwasa. He has not transferred the powers fully. Abagamba Namutebi tukufunye tutya 07 tano mwenda asatu mukaaga 1074 jiddemu nambe 0759 36 10 74. agalo reaching Namutebi awo abajja kufuna nga tumaliriza awo. I think I've had quite a show. Abasajja gye bali kyemanyi bamwenya, abakyala gye bali simanyi kye bakola. Nga tumaliriza lunaku lw'ejjo ku Saturday, today is a Sunday, lunaku lw'ejjo Saturday nalabyeko talk and talk show. But when nagyetegereza bagiyise talk and talk show Namutebi edition. Did you take time to watch the show? I did. It was wonderful. It was epic. It was a good show. Yes. What's your comment? Because tuuliranga twandyetaaze okufunayo comment. You just carry a fair comment ku byonna. Basebo ne banyabu. Ife mu Busiraamu tulina ebintu nga ntu ebitwalanga ebya bulijjo naye nga bikulu. Obusiraamu bulambika twaliwo ebintu nga biri haramu nga kigaaniddwa. Kino nga kigaaniddwa tokikubaganyako biki birowoozo. Era omusiraamu yenna yabamugamba Qur'an eyogedde oba ombaka nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalungamya bwati weekake toyogera. Kireke. Weekake. Don't discuss. By principle. Mubimu nga biri haram. Example jensobola okuwa mwenge. Omwenge fete tokatandika Busiraamu nga mukyamu. Abasajja bagunywanga abakraish. Naye bagunywanga ne bajja mu swala nga beeyonoonedde. Abamu ne bagyerabira. Kakati Allah nassa aya mu Qur'an. Aya eyo egamba nti al-qamaru wal maisir. Okitegeera kyonna ekitamiiza. Kasa kiba nti kitamiiza. Nakigaana, nakikuwa stop. Munange ensi kutukuba nkulaba weekanza olw'okuba nsobola okusomayo aya. Duniya tukujja bukubi naye abazadde baali bagezaako. Tugende mu maaso. Nkulabye weesise namu ne producer nakuyase eno. Duniya twali bantu. Mwali banaddiini nnyo. Nedda. Kale tugezaako bugeza nakubaana abasomesa bamasheyi baffe nga tubagezaako bawuliriza. Kuba omuntu yenna nga toyina imaamu wallahi toli musiraamu. Ekyo munansonyiwa kuba ffenze lwaki nkyogedde nabwe ntyo mu bibuuzo bye batubuuza mu Busiraamu ng'ensi emaze okuzingako bakubuuza maami imaamuka ani imaamu ani abadde imaamu tekisembayo wali era nze nina imaamu wange alinegana weeganyi naye olusemba ye imaamu wange era imaamu wange bamita Sheikh Kirumira Bashir nkulamusizaako nnyo nkwagala nnyo n'abala Allah agenza abajjulula naye nga bayimaamu baffe tulina babasheyi baffe bajja batulungamya ne ku mikutu kati nze amwe fanatic Sheikh Kiti Allah yasalawo fe Mungu waffe yasalawo Wemuwa mugamba si yasala lwaki simu abali. Simu abali byetu. Kakati ku kiri kyo ngambye ne tubaako n'ebintu nga bitamwa. Lwaki nkijjeyo yonna nkikuzimbire ekintu ekitamwa mu Busiraamu wenkusobya n'enkwetondera bwe mmala okugamba ndi nsaba onsonyiwe saategedde nti mbadde mukyamu naye nsaba onsonyiwe n'onsonyiwe oba n'otansonyiwa nze we mba mmaze okwenenyeza ne nnyonnyola ne Mungu wange mba nnejjeeredde gwe bw'oddamu okyogerako liba lifuuse na zambi kitamwa okitegeera sigala tagaanibwa mu Busiraamu naye atamwa ng'ogyeko lwaki atamwa
alwaza kansa ate omuntu amunywedde awunya bubi kakati sisobola kubanga nalungamiziddwa tinamutebi wano wakola ensobi ne wano ne netonda ate nensigala nga nkyongerako obanga atayina kikwongerayo mu maaso so netonze andi abantu leme kukuza bintu bimu wallahi waliwo omuntu nga Allah akuteekawo mu kifo ekyo kaseera ng'olina pati ntono njonyo gy'olina ozzannya ng'oluusi Katonda akuleeseewo ositukireko ofuuke ekirala ebbanga lyonna lyendimala mu media abamu ku bantu b'engendo singa okusiima ye talk and talk show team I am mentored I'm a fabric of Isaac Katende Kasuku. Daniel Kasuku I am that oba yachi achijjako ali yali andabyeko okuleka ku Kasuku netewali so for that with all due respect ate eri family yange olaba bino tuyombamu ne tukayanamu don't be surprised I'm telling you something is in the pipeline as my boss normally does esawa yo kale okikomezaawo sikyongerako mbadde ne kanso Namutebi olunaku olwaleero ensonga n'agenda maaso n'okuba nti nno abwatyo bwazirungamiza genda maaso n'okuba nti olondamu ekyo kyowulira nti kyekijja osinga okukolera ekikukoseza ffe tuli bantu ate era mutonzi waffe yasalawo benyiziza nze bannange neetonda ku lw'ensonga ffe mu busiraamu okufaako kuli kumpi okusinga ekigambo kyo kyozzaako kyovola nziriŋŋana okwetonda benyiziza oba bensobezaako mu butanwa nkakasa bulungi abakyalo banyizizza naye ebyogeddwa bibadde bituufu kati tabeetondedde mbetondedde mutwale kyange nze nkakasa tabeetondedde basajja mmwe ne bamaama abasobola okunkwasizaako nga Namutebi nzimbe ng'olaba byenjogera biyina ensa aba TV agalina platform nga mumpa mulimu nga byaddala jangu okwatemu teri byakwatamu oyagala byaddala yes organizations You're ready to roll with them. Yes, I'm ready. 0759 36 10 74. Kati waliwo abagendo kikuba. Kanso Namutebi ojja kubanga omufuna. Sendi omusunsuzi erinnya agaliwo omukutu Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Webale nnyo.